oyagala gula ttaka naye ng'onoonya ayinza okuguza ettaka atali mufere kati kankwanjulire ba Expedit Ventures Limited beebakugu mu ggula n'okutunda ettaka mu ggwanga lyonna era nga balina ettaka mu buli kkubo erifuluma mu Kampala ne mu bitundu byonna ebiriraanye mu Kampala era nga kati balina ettaka ku tawuni kansu y'Essisa Entebbe ku kyalo 0 nga lya $400 gokka 5 ku 10 land title kyentegeeza ekyapa mu ngalo Miloland ate nga mwana wattu balina ne Nakawuka Bukaaya Katabi n'ebitundu ebiriraanyeewo bw'oba onoonya abakugu bw'osobola okwesiga okugulako ettaka ssaako n'okutunda beba Expedit Ventures Limited okumanya ebisingawo bakubire kati ku 0705 183 656 oba noti 778 621 319 beba Expedit Ventures Limited.
Okay. Akoraho kasobora. Jangu ono muiseko muliro na kasobora. Bomala umbulire empizofa. Nyame nene abisobora. Kampiseko male kuwesa sidio. Abachala amazina ago mugakwate gaya. Bachali muliro. Gaya manyo mukumenya. Mugakwate. Okumenya kiki. Boba chimanyi. Kumenya ngeti Wache uli na isi mugakwate. Wanda ye kagenda n'omuliro gwo kikoleremu omwami akakasenti gyove wadde y'essomo. Wanji. Okay, let's go now. Sende ze muzirikalo banayi. Short time. Owai, sende zino zizabalese. Short time. Ndio yakweberera. Short time. Checho. Kasitawulira kye bayita fire. Mutemaze musho. Agenda mukyabanja. Ndoza papa le bwatajja. Mukyabanja. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.